Entandikwa film tugenda maaso mpolampola. Neosolekedi gisubwa. Twagala kumuno tumanyi kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno. Dennis Mugagga ye casting director waayo. Ekyatandika butandisa ate nga tugenda maaso mpolampola. Henry Darlings muzika. Ekyali ntandikwa. Natenga bulijjo nagamba tubaako ekina Uganda kye tuleese. Wabaawo ekyokuyiga kye tuba tulina okujjamu. Twagala ku mulundi guno tumanyi bannaffe aba Robin batuleetedde ki. Mark Henry editor waayo. Ekyatandika butandise ate nga tugenda maaso. Alsani ye director of photography. Ekyali ntandikwa Nalwadda Shakira ye co-producer. Kale nga bw'omanyi ebyekibuga buli omwaka akeera kuyiya waliwo abuzaabuza enjala. Buli weerumba afazali agidigiza ne yeerabira ogw'okumuluma. Robin P beba producer bayo. Tulengera omwana w'obwala ono mu kufuna boda abaako wayolekera. Ekyatandika Mukwaya Henry ye muwandiisi w'olugero. Kakati gano maka ge tuzzeemu ebyekibuga nagamba bikaawo. Bannange leero toleseza akameeza abasaabaze baabuze eggulo. Sente nzije omwana omufaayo mu ddwaliro era mufune n'ekyokulya. Talina wadde ekikumi omwana muyi. Ne bannange mwami gwe banenze simanyi nakumanya oba natomera waliwo tomera n'obbonga. Naye ono yabbonga. Omwami wa boda. Ne ez'akameeza buli lunaku zeesala obuzito. Efirimu eno ekyatandika butandise. Agamaka tugalengedde. Ne tudda ku mwana ono w'obwala gwe twalengedde alinnya boda ng'alina gy'ayolekera. Tumulengera mu supermarket. Kyokka omuyaye wa boda ono ewe wakati yalese ssente za mmere n'omwana akolola tulengera alina gw'afunganye mu supermarket amugulira apple nga ya bbeeyi. Njagala olabe. Eno sandi kusanze nakusanga. Ogenda okwetegeza omwami ono wa boda nalabika alina emikwano gy'abawala bangi ate ye nga tafudde ku myaka ki kazitoba ngo yambadde sikaati agamba ekigambo kye. Kali kyogala nawe omanya noge mwanyi. Tugenda mu maaso. Nigwe. Kakati. Mu buli gyamulinda tamulaba kumba omuwala baali bamutwala mu kyalo bakuba kase. Tugenda mu maaso wa boda. Naye nga tugenda okuddako ewaka. Tulengera omukyala. Mukazi wattu yasobeddwa dda. Amajuni ngati wano wasibe. Ogenda okujja ewaka bagaddewo. Mwakati? Yawonye. Genda bugenzi. Simanyi olina gy'olaga. Owa emigugu gyaki? Byonna biri byabyo. Genda oba okomyewo. Era n'ekisumuzo. Tobanga onoba. Zenviira. Yatandikira okuyomba. Laba olutalo. Omukyala atandise okuwasa omukazi noba nga tomulabirira kaba kamanyiro kamanyi nnyo. Era omukyala ono yasimbukira mu jjiya kubanga amaka galabika gaganye. Omuyaya yasanga omukyala ano banambwa wayi nkutwaleko yoonobera wakuluno ng'alinga amwewonya. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi bagiyita singa namanya kano kameka ako munete tukaseera tulinayo ne bufitting kyalaba ennaku zino beekolera atunda ngoye. Tulengera abakyala abeekolera okulabika ni beewonya ebimu ku bizibu eby'abasajja ennaku zino baafuuka olukokobe. Kati ono yawassa mu kkubi ngenda kukuba ate onkubira ki? Ekinga tewali ssente bannaye. Omulaba atunulanga bbomu ate zinenene sifu. Sajja tagula mmereka. Yajja bamuyita Nalumyanso naye kaakati yazikira. Amubonyabonya tamuwa buyambi. Yamugasa butolooza okuba ni wanzalamu omwana naggwako. Nze nkyaliwo. N'amulaga nti akyaliwo nnyo ate nnyo. N'amulaga abasajja be basinga okuyaayaanira. Manyira wano olowooza wano wokka. N'akwata envero n'omukazi mubalagavu bulungi. Tonoba sala pulesa. Wama mwana wange jja tugende. N'omukazi n'anoba n'abaana abayambi. Ne waliwo omukazi anoba n'akulekera abaana. Kati wa boda nkuwonye.
owa boda ono musajja mukwanyi nnyo kale n'omukyalo no gwe tulengera yeekolera tuba tulio nga aliwo akaana kazi kawalake sente babagobye nabo ebintu byensi bizibu omukyala ng'ono yandibadde n'omusajja nga buli kimu kyonna yakikola kuba omusajja abataata ewaka ebisinga obuvunanyizibwa buba butunuulidde ye kale nno ennaku zino ebintu byakyuka abakazi n'okuba ni obuvunanyizibwa obwo be babwetikka nekirabika ni ensi erabika yeetabuse oyo ye tumulengedde owe agobeddwa school fees tudda kuwa boda mukazi we yanobye ku makya buli walengera alina ebikukufa mu maaso nga yambadde sikaati apaakinga owaayi kakati omuntu okutambula nga atalina bakutwalako si kirungi osomerawo yalinga alwana ne mukazi we buli lunaku kyova olaba fulonti layini wano ey'amannyo bagiyiwa kale kikiveeko ekyo ebyo musajja muzibu nnyo kumpi nga n'essomero omanyi ngenze nenkola nga ova ku ssomero ate engeri gy'ova ku ssomero mpeta nnyo eno nga ova ku ssomero ne ŋŋamba ono omwana ava ku ssomero ate nga atambula eka ava ku ssomero ne ŋŋamba lwaki sijja nendaba engeri gy'ava ku ssomero kuba oba ova ku ssomero ate nange mbadde sirina musaabaze engeri gy'ova ku ssomero byebiki ebyo ankutwalako kyo kiri nti mbadde mbuuza ekyaddala ssomero lyamwa gavumenti byoŋŋamba kuba ŋŋenda nkolera awo ono omuwala tayagala kumwemanyiiza mutima gugira bwe guti ng'amugaa naye munaye kulaba nnyo ng'oyitawo naye buli woyitawo omutima muli gubuukabuuka ng'omutuning oyinza ogaba guleeze ku butida mwana gwe kunyirira ewandifunye sserulungi nga nze asiina maama tommalira budde mbu sserulungi nja kuleetera omuti gw'osaaga ojja kunzikiriza baba n'emiti gyabwe kwe balaamiriza n'agikumamu kyova olaba ababoda bakola nnyo entumbe buli kaseera aba asamba samba efirimu egenda mu maaso oli omwami muzibu nnyo kyova olaba ne sente zateekewako obuvunanyizibwa bwagaana naye mu mbeera ng'eno nga tulaba firimu ng'eno tubaako ate ekyokuyiga kye tumanya waliwo obulamu bwe obusinga abantu bwe batambula naye nga buyinza obaleetera akabasa naye nga tebamanyi kati ono genda okwetegereza okujja ku ssomero munne amugamba nti waliwo akabaluka olwo toyagala byamuyingiza nnyo mu byabalenzi agamba alina okusoma kumbe kasoma mbu yafa kasoma yaani kasoma ye muntu asoma ennaku zino nga bwe babyogera ensangi zino osoma n'omala okusoma ate n'ofanga nebyosomeredde tolina kyokuzeewo kati kasoma aba yafa dda kati ng'amugamba ssebo ffe tulina okuba nti tweyiiya ekitono ennyo ng'amugamba nti nkubuulire ono alina olugambo olw'abeekyayi olw'abeekwano olw'abalina otandika omukwano naye ng'oli ebyo ebyabasajja tabyagala mbu ye agenze kusoma bitabo nze nkusaasidde oba ebizigo bitabo yanaabigula yangu naye tulivaizinge kemi balina olivaizinga kemisitule kati ng'atandika munyomeza munnange ogwa boda gwansazeeko kyokka ogwa boda guli banaye guzibu gulinga ogwasimatuka ebikompola bya sematalo kyaŋŋambye kyenesomeddeko kale nekiŋamba mbu makina ebyama bya gavumenti byekyagala okunzibirako bamugambye waliwo ebyama bya gavumenti bagala babimuwe babimubireko kumbe ye kennyini yebyama yegwe top secret musajja yagala kubikula fayiro yakuwandiika mu kitabo gwe kyogamba ekya boda tewakisiimye nanze saagala ebyo ereka naawe olowooza odda buto okula odda mu maaso nti nkyasoma olera omuwala yenna oba wamukwana n'atakkiriza banne bamulaba ng'omusiru kubanga ebyo byoboogaana si bye bigula ebizigo lipstick ate balina n'okwekuba lipu baamu kati laba omukulu ayogerwako kyokka ababodaboda bavuga boda 24/7 saawa 24 okumala wiiki naye n'omwami abeera ku bwana bw'abandi ono amuga bakoze bubyogaana omusajja oyo omusajja muneetomanyi oba oli awo akwagala okimanyi bukkiriza owa boda nakwana ojja kuba owonya okusimba akawunga okimanyi nti mwana gwe bano batusaliza nga bagenda ku kantiini
bali bewa musoda ffe tuli awo owulidde buuza nnyo kyogamba nzikirize gwe ddaawo osiiwukiraawo niyo bakyayogera kituufu nga nange saagala kusiiwuka oba ogwa boda ngulabe ng'alowoozalowoozaamu kansooka enzira ano nkibale naye ng'omusajja gwaliko jjukira eri tumulengedde ali mu kwesanyusa alina gwali naye oli bamuyita mpulidde kakuba kati ng'abirowoozaamu nga yesa mutabamiruka akoze ka conference mu ye nkoze ntya ekyatandika butandisa ate nno yo nga yavudde mu Robin Pictures ono ng'asooka abalira naye maama naye naye mugamba mpa olukumi tagira kati ono n'amulaga ayinamu munnange engeri gy'otalina zigula kwata omunaanansi ne keeke omanyi waliwo zino eziwumbyewumbye tebaziseera nnyo okulya ku kantini ku mwana asoma kya bbeeyi mu okwegamba oba oli eswaga baba bakutyambuli baswaga mu Luganda ngayita malala amalala ladies and gentlemen gagobye omukulu omu mu ggulu yali alira ku mmeeza ya Katonda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kane tuddako omukungu gy'akolera akola zigenda mu loogi nezitwala abaana b'abaana omulaba ayise mu ntalo nnyingi front line ya dental formula bagikyankalanya omulaba efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso waliyo enfuufu ate nova ku nfuufu waliyo n'ebinnya omwana atwalayo omukazi w'olubuto awo si katazaadire mu kkubo gwe ali mukola ali mukola emirimu gino kwegamba negyo si myangu egya booda egyo n'enguudo ziba kyankalanya kyova olaba bagula amajaketi nga amajaketi ali ne gafuuka amatundubaali mwana obudde bwagenze sooka olindeko ogenda okabera ku ssaawa wano omulimu wano ayayayaya mbadde neerabidde kumbe essaawa ezo ezakawungeezi amanyi waliwo abatera okuba nga bakola ki essaawa ezo bava ku ssomero abateega tugenda mu maaso kano banne munne wako yakagambye dda kave mu malala abazadde tebakyalina sente zimala ku facilitating baana bye baweerera kati munne kye yamugambye va mu malala mpozi oyagala oyambale zino engoye z'okumusalaba gw'omanyi ogenda okwetegereza loodi wuuli yamugamba kyolina okumanya tosaaga oyo agenda kutuwa sente zonna zetujja atina ogenda mu tuliipu weerabidde tulina okugula obuntu obwakabi obugoye obuli ku mulembe abazadde tebagula bugoye buli ku mugenda naye twala amatama neka naawe genda twala amatama kumba amugamba twala amatama amusindikayo oli owa booda awandiika mu buli kika kya kitabo oba kitabo kino 96 waliyo musana ne budget waliyo ne 200 pages awandiika buli wamu Katonda onanjagala obwedda nakwamidde obwedda ndi wano nsiranye ne ngamba mukisa gy'ogenda okonzejano naye mukisa nojja kati ate nze ndi makanika erina akayinja kagenze waliwo akali naye bwakayinja kagenze mu radiyeeta gy'obeera piki eyina radiyeeta yes ketaaga omuntu alina obugalo obutono bwe namenyedde awo bwaganyi ate obudde bulala bweyonga omuwala ono omulundi ogwasooka tewa musajja ono obudde wabula ebiseera ebisinga bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze waliwo kye tuyita group influence ne friends influence omuntu gw'obeera naye bw'obanga omukkiririzaamu nnyo ebiseera ebisinga ayinza okukozesa ensobi kalengera akaana kano mazima peeni talina nawe yinza kukulabika nekanika pikipiki naye oli ali muggula budde asobole okukakozesa ensobi kuba omuntu yenna kasita omuwa obudde ayinza okukozesa ensobi oma toleeta pepa zonna jagala olabe pepa noleta kemi nemukuba noleta bayo nemuteka atandise okulagania ate muyasoma n'abasomesa yabasomesa
omanyi abatasoma balabira ku ngeri yaddamu bibuuzo munange kyemusuubira mbu yasoma eyase kulinongeeta kuba namuyatta naawe tetuukawo era oba butagira kujja kunyamba mbadde nsiranye naye nagwe bakugenda kulamu byaggwerawa ebintu byenagamba nekululi nekugamba munange kintu nekugamba oleme kulabika ndi onfiisa munange buli kimu kyo ze mbyerabidde nekefula akatabimanyi kumbe kaziba era nga kikanonye ebyo byewaliko nze nali manyi onyumyamu oba osaaga ate nga nsaaga ki nankamba omutima gumbuuka gulinga katanga wegudda ku biwowoolo gweripye wansi gukerera mutima guli ku biwowoolo gukyalakyala ndi wano nfudde omulwadde wa pireesa ennuma lwa mutima gwe gwannumya omutima gwewuba ekikulu bannainaawo babbizi olwakubiri jo naye mba ku ssomero kati tunaafuna budde ki linda kati olekakuafasali kale kankutwaleko abakazi befuula nnyo nti nedda nja kutambulawo nyalagolola ku maggulu kumbe yatambula edda mayiro 2 ezisooka gyasomera wala omuyayi wa booda n'amusika bw'awalira kyokka naye saagala alinnya piki nga bw'alinnya kyokka oba nanditambuddewo wuuno ku piki efirimu yakatandika tugenda maaso bagiyita singa namanya abantu bangi bagwa mu nsobi neyejjusa naye oluusi nagwa ne mu nsobi gyerengera omulala ng'agwamu oba oli awo wandibadde olowooza nti yafuna ekyokuyiga ku nsobi omulala gwe yalaba ng'akikola obudde bwawungeera bamuleese ewaka n'amuwa essimu awo waba obuzibwawo namuwa enamba ye nja kuba akubira nabo otuuse bulungi nkubeko meka wonna okuba munnange oyinza okuyisibwa obi oba enkya oyinza obutafuna gundi sooka okwate n'akanyiga 5 15 kitegeeza kutaanya kati amutaanyiza nga kajja baana bangi bagamba okusoma abaana bavayo 11 mwana atuuka ewaka saawa 1-2 nga noavudde mu ofiisi tazidda wasibye tema mwana gwe ng'okedde oluddeyo nnyo maama tusoma extras abazadde mwegendereza omwana ayinza oga basoma extras kumbe bamu extralinze mbo balina extra kati onomaliradde kubajjukira nagambo yangwangayo okusomera obaako n'ebyokukola ewaka maama yamutaamira saagala mwana muzannyo omwana obadde otuuka no 12 babatta saawa 11:10 dakiika 3 oba olika naye atuuse ku emu maama naye akola mu dduuka yagaddewo dda enkeera efirimu egenda maaso owa ebyagenze bitya kano kaagala kumanya omusajja amulabye bannange nno gwokyaliku ebyo kiri ekisajja naye ekigabanga janzi munnange twabadde awo obedda nkubira akale yampaddeyo 5 jjo neŋŋamba bannange bulijjo nnyina muwa kiddo nanywako 8 gwa 2 ne keeke ya 3 ku 7 awo aba aweddemu naye kati buli akadde ka buleka we kavugira kuba kulya era yamwagadde sente omwana ayinza ofuna omulenzi n'amutabaaza owulira n'amuwa 15 ez'okulya ku buleke neyeerabira nnyina abadde amuwa esente empitirivu enkuyanja ezisomye ttaamu zonna okuva yatandika osoma nowuno ali mu sekendule naye ebiri ayinza obirabanga ebitali mu makulu kati kanono katandisa otunulanga emboona katandisa okalaba kati kogera katunula wa booda mwereere byonna omusajja byeyamukolera byalabanga ebikulu kati naye munange olina okwegendereza kati nze togenda kumpayoko koyinireka gwe wazibonaabonedde
ii mwana nga wabadde olemeddwa nenkuwa amagezi bali mu kibiina saawa eyokubadde okusoma ebitabo bali wano bali mu lugambo egenda mu maaso amumye ku ze baamuwadde ate ye yagenza omusomera ddiiru eno ng'amugulidde ne ku munaanansi yamuga atofayo siyinza funa nesiku oli mukwano gwange gwe nnamba emu efirimu egenda mu maaso twagala tube nga tumanya kuba bagamba kyosiga kyokungula naye olugero olwo lugero abaagereesa baalutuusa omwana ono wuuno twagala tumanye obulamu bwe bugenda tambula butya kubanga yakirabye owa booda ate w'amaanyi nnyo era mukulu eri obulamu bwe amanyi n'ogenda mu ofiisi n'asaba zi pass out owayi bannange ennaku zino ngaayo tokyalabika nnyo ku bbowa nenaawe olimba ofuna lifuti buli kanaku bakuleetera ku bodobo buli lunaku bamuleeta banne batandise okiraba obulala ffe twatuuka mwe mumanyi n'ebizibu byammwe n'amazzi agakima luwansonga ye yatuuka efirimu egenda maaso Trisha wanti mama Trisha kaakano kali mu kisenge nyina akayita oli ku ssimu mwana gwe wabaaki nenkuyita ojja obeeko byonnyamba oli eyo ddala buddali wanye sengawo yankubidde essimu nga kati nno baagala bakaweereze mu kyalo engeri okuwumula gye kutuuse ne maama lwaki yagala kunsindika mu kyalo munange omwana bw'akula natuuka myaka gyo abeerako ewa ssenga ne mwana ebuulire lwaki toyagala kuleka ni obeera ewa ssengaawo nsaala genda senga nigenzeko ewa ssenga senga munange naye alwakulaba atajjukira gwe olina ekifaananyi kya kitaawo buli wakulabako munange abalaba mwannyina nze saagala gende senga wanyigire ogenda tayagala genda wasenga kumba alina pulogulaamu zizenera wa booda simu neevuga bamukubira mwana afuna pulogulaamu maama essimu agimanyi kyobola abasajja abazadde mubeere begendeza nnyo n'abaana bamwe nga balina amasimu owaayo oli oti kyendi enamba gyokubyeko eri bize yiirye gundi gwe kumbe nnyina waako waali ate namuwadde ezanga taata nsegifuula bize kati ate abatambaze mu magezi kani gamugamba nkutwala wassenga awo era ebbanga libadde ddene nga tokyala wassenga awo abazadde mwegendereze n'abaana bamwe nga bakwata amasimu ebyo biwoza omwana abe n'essimu onomukubirako ng'omwetaaga kati ne kataama laba we kafuluma ebweru kalabiriza maama waako kaakano efirimu egenda maaso badde manyo nvuddemu balina ne we basinkana kati bafunye we basinkana ne lwaki essimu nkubidde olowooza bize munange nazaala waabaddewo erega kati ebintu byogereyo yonagaye naye tofaayo naye olumu oweerezanga mesaje kati ewa boodi abadde apaakinze ekaabe wangi badde mayi ngenda kutwala tulivisinga ebitabo owa boodi alivisinga kitabo kyo okwijjako ekitabo kya livisinga ekitabo kati onojja ddi tulivisinga ekitabo lindako kati lwe ogenda otya maama omanyi alyewo omwana gwe ngamba ogende wasengaawe n'abwaka kiki manyi eri abaana abazadde ennaku zino tebakyagala kakaalukana nnyo nabaana baabwe bulayikani babakakembeera kati abadde amanyi kadduse ne kadda togeragenda mukyalo wasenga era abadde amanyi omwana wamunyezeza bamaama bye bwe bakuza abaana ekyejo tayagala mwana emugambako nnyo kati eraba omwana ono ng'afulumye takkaanyiza naye n'asalawo amugambe mu kyalo kale tojja kgenda tofaayo tojja kgenda mu kyalo amuwe essanyu
tumanye omwana ono kikyayinza okuleka ndi kyakungula kubanga omuntu yenna ku mateeka g'ekitabo ky'enzikirizeemu bagamba obulimba kibi era buli wolimba oba oyonoonye era obulimba nsigo ya kibi yensigo gy'oba osize mu bubi buli wolimba era oba oyina okungulamu kyonookungula tugenda maaso alimba maama we bagiyita singa namanya munange ebbanga nga lyetoloola sokojje laba basoma nnyo dde mulumula basomera mu uniform mugundi muleeya ezo bulijjo ezo lwaki oyambala bwoti ng'ogenda ku ssomero maami engoye ezibadde kinzo ndaba zeeze ennaku zino toyinayo ngoye ziringa zange zenyambadde maama gweoyambala bikubiro nze sisobola kwambala bikubiro nyambala bikubiro ekikubiro okimanyi jango gye maama naawe obudde buneza nakyusiza engoye era kikyazinde kabayi mami mwana ono takyawulira kumbe olwafuuse wa nnyondo omwana oyo simutegeera mbeera ze kati kumbe maama naye yamuzaala muto laba agenda okusoma laba engeri gye katambula lengera akagoye ke omwana kayambadde kalalu kazibu bwana myaka egyo olaba engeri gye katunula naye kati oli ludda naawe nemesanga nkusange mukawova kedo ndi wano mukawova kedo ewaka bamanyi ali ku ssomero tolwayo naawe jukira ndiko kamera buno bwagala osomerako mmoloka ng'abaana b'abandi abalala naye batambuza entumbu enze nensibye maama nemugamba ninye ku mmoloka gati wali majja kati nga mugamba otya musi wali majja nga buli lunaku muganda oboda ye mutwala twala eri olaba neze takisi zibula ate ng'afuna za boda kyogamba ndi wandali ndaba bubi kaakano kebali mu kuwaayo erimbu katambulira ku boda omanyi n'obwana obuto bulaba ate ko kabanga akakyogerako kumbe kali mu kwonoona bintu kati omuyeyi najja yango wenyenzeza kale tugende tusome ebitabo ne bakatwala ennaku zino gwe gwogamba mwana muto tumulinda akyakula oyinza omusanga kanyama heavyweight n'ogamba ye owulira nga wina n'obukusiiwa ajja akebera alabe oba bazze efirimu egenda maaso ababoda basuula bubi ate abayaye tateeka ntebe mu nnyumba oyinza olemera mu ntebe mpaka bugumu empewo bedde enfuuwa kamala okwetereza kiki ekyasendasenda omala ono okusalawo okwagala wa boda sente naye abwambala soka yetegereza kati nazi kuno ng'omala bw'atuuka ewo talinayo bigali abala engoye z'olina naye katonda tw abakazi omeye n'akuleetera kati akuleetera kano kasoda akapika enkizi oba ejjagalirawo kaako omukuto gujjirawo ejjagagala nkenyeze ebintu bya laavu bizibu olya laba ate omuyaye akulaga nti muli mulaavu kumbe naye omukuto muba mugubalansinga ogutwala bwagutwala ate gwakombyako bukombya ye naayiwayo kusendeza ziba tezimusala nnyo laba epengo kadi njagala nkwa ku keeke eno manyi eno tebagira tetuba nnyo ne zino ezayokeddwa jjo wabaawo keeke ekalambadde
ekiseera tuziryeko naawe tuba ne keeki enkalambavu lyaku leeta naye era ku keeki enkalambavu olaba laba laavu omuyaye naaleza nkukubira akayimba nga gwokala n'agamba njagala kubira tuni mu matu ogiwulire twaleyo layika n'amalala asirina malala ago gosigalina Patricia nkwagala nnyo baby wotali laba omwala omuyaye wa boda abaye ba boda babanira omukazi we yanoba lwakubanga tayaleka za kameeza nani tuliiso ndeeta akabugumu lindako tuliiso jja kubuguma jamu engoye ebbugumu talikwata tulisa baagala mutulisa efirimu egenda mu maaso basomoolidde bajjira mu leeya nasuubidde tino tuyinza osoma lesoni esooka ne tumulaba naye n'eyokubiri talabiseeko kale nange kati bano beebuuza lwaki munnaabwe webityo taziyazize mu kusoma bamanyi oluusi atera okujja leeti naye teyajjidde ddala kaakano owa boda yamaze eddukaawula abayi kabuuzo baba bamaze okusoma nawo kanyuka okusoma wano omuye wa boda obedda ali mu kuwandiika peegi zonna ziwandiisemu peegi zijjudde munnange essaawa zino ez'okunyuka ku ssomero ziba zituuse awo mba nina okudda ewaka owulidde kati mba nina okugenda ewaka efirimu egenda maaso ennaku ezimu asoma ennaku endala tasoma ali awo ebbanga nga lyetoloola kakati no wayita sabbiiti 2 oluvannyuma lw'akaseera tuddako ewa nnyina agenda okukayita tulisa nange ate buno obwana obutaabayaye baba bamanyi ali ku kituufu taagala kusaako gambuutu kati kali eno keebase wiikisi 2 kafuna nnyo otulo gwe vaye mangende mami nzokanenge zukamawukale mami nzokanaawo ndeke efirimu egenda maaso bagiyita singa namanya situka togenda ku ssomero mami saagala kusoma saagala kusoma agenda okukayita sanga nno mpuliri yanguwa nze kyokka ndi mukaawo maama naye akusobera kwata ggwe mbukalimu omusujja bw'omusujja gukaluma maama ali kugwa maama kikye bayita omuzadde gundi ggwe oba olowooza nti ojja kuzaala abaana abeere akaseera ak'okweyagala osaaga akaseera ak'okweyagala ye ggwe nga okyali mwana ng'olabirirwa naye woofuukira maama mwana ggwe ogambye omusujja gukuluma wandibadde okwata ku mutwe naye ate akwatawa kiki ememe ensinduukirira awulira ememe mwana abadde ki efirimu egenda mu maaso kati nogenda okuli naku zino mubanne bamubuuza kiki tokyasoma bulungi osoma leero enja tosome kiki awulira kwegamba talina bulungi waliwo ebibuuzo byabadde alina okwekandi yeetegekera teyasobola kubeera kandi yeetegekera ebibuuzo ebyo kati amanya agenda kukola atya mu pepa ezo gamba nga physics onekalunsambulira bamubuuza gwe nga tokyasoma wulira nnyo wano
yali yalwala obulwadde bunnumye nga temusobola nakuja kundaba. Wulira nyogo wakiwulyako ngu mulwadde nga ate munnaye tubimanyi kati owulira otya kati ndi bulungi natereddemu atoloza n'alize nga nkyali mulwadde. wulira nnyo wano kanzije ojja kunsangayo mu kilaasi okimanyi kino namisinze periods zange bitera okiwukakiwuka mbadde sitera kyobalaba nkuyise nange mutima mpulira neeraliikirivu. wulira eggulire likyasinza ogagga simanyi tulisa ono tebaamutulisa nayegwe nze ŋŋamba wandigenzeko mu ddwaliro tolina infection yonna nze siina wandiba ne kandida kati byonna tetumanyira kandida mbw alemesa omuntu ogenda mu nsonga ze z'abakyala era ntidde naye omanyi wiki namba nze kyembadde nteesa atako mu ddwaliro olabye otya kyoŋŋambye ekituufu era enkya nkankeere endeko mu ddwaliro kulabe ekizima kuba nange mutima gwange egenda maaso firimu andibuulire bito tuddako ewa boda boda tuba tuli awo tulisangazze ew'omutulisa kiki ng'ozze bulala entunula eraga olina bozze nabuuzi oli mu mbeera kiki oli mu nnyivu kakati bina kimu bulijjo obadde otya buzibu ki okimanyi gwanagwe byebyo nze nzigulira ndakagulira weni ate nze okutulisa nnamu obuzibu jangu kiki ate tulisa kiki lwaki toyogera ngaoli olowooza ndi bulungi kyenakola era bwetyo bwetera obikola kati weyogezayogeza no sigo watulisa banno ne babaki okimanyi nti wanfunisa olubuto siri walira eri gwe zaala nga ne wiiki ewedde bankeberanga sizaala olyawo gondaba ntunulanga azaala ewaffe tetuzaala ewaffe tebazaala obaye bamuzaala batya oba sibe enguto zo naye oba osubya funa banno ate mwana gwe nakulabirawo oli mwenzi otagalatagala nnyo kati ofunye embuto ze nze no nzizaano tulina oyiiya babiri ssebo wanje oyagala wano oyiyiza genda oyize wa mama yamugazina engalo zansi yedda nga simanyi gwe ngenda kukuba bamugezi nyagala oyite wano nga sinakusiyuula nze sigenda kubaano you touristad me ate kati oŋŋamba mbu biki genda nze sina gyendaga kanzije abawala abakyasoma jimu n'amugoba jimu n'amugoba manyira towalira nja kusuna eŋŋumi pitaako sirwala no obwana butojja ozungira ku basajja abakulu alwanya entalo manyira wulira omuyaaye wulira kati alina gwe yakubira ono alina amabanja mangi essimu abadde agijjeeko kati tebabanga neera amanja wangi owaye buloka onjonotegerako nani nze jimu mbadde nyala onfunirayo ennyumba single room ku mutala gw'ebuyala naye abasajja bale bazibu abasajja bazibu efirimu egenda maaso atuddako ewa mama tulisa ali ne mukwano gwe mukwano gwe abadde azze mulabako kati balinda boda jangu atwala ono owa boda yabanga ayimirira lwagenda okwetegereza yalaba mama tulisa
kati onoyeta manya waboda abadde ng'asiba nazaaka abadde ng'alabye aliyeni omyeya pika piki yalinga samugi yepakinga yabateekamu eri egenda ku ssomero waliwo obupande obwateekebwawo avoid bad touches and early marriages kati ate waliwo yakkiriza early touches onali wano akaaba simanyi mulaba kye bayita emikwano she tried to abstain naye munne yamuinfluencinga kyova olaba weegenderezanga emikwano gyegenderezanga yalinga amuwa amagezi oli ayinza okubulira ekintu ng'olaba kituufu 10 ku 10 kumbe kikyamu 10 ku 10 mama mwana yange kiki gamba kukikula tulisatmi mama wowe tulisate kiki yawandiika mama yawandiika ababoda muwandiika bubi wowe yawandiika mu kitabo ky'omwana kyajjula